mukwano gwange omulungi njagala kwebaza Katonda kubanga akunkumidde n'akutuusa ngo kyassa omukka gw'obulamu wonna w'osinziira okulaba show eno nzikiriza nti it's not by accident naye Katonda alina engeri gy'akusenvula unknowingly or knowingly n'akutuusa ku bigambo bino byenzikiriza nti bikulu bye weetaaga mu bulamu bwo. Ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero okubeera ne maama. Nze muyita Mama Jessica naye nga ajja tubulira amannya ajja kuba nga ageeyogera. Kakati weekend ng'etandika twalwaninga story linnya tugenda gyogera olwaleero ni story yali ya Jessica. Jessica bw'atuwa story ye atandika atunyumiza ku bulamu bwe mu kuzaalibwa mu kukula ng'ayogera ku family ya maama ne taata mwe yazaalibwa mwe yakulira. Jessica ng'agamba nti okusinziira bw'azaawulira awulidde abaana bangi oba abawala bangi oba abalenzi bangi nga balaga obulamu obuzibu bwe baakuliramu ennyo oluusi maama nga taliiwo. Maama bw'aba waali abaawo yekka nga taata taliiwo. Aba taata yaaliwo yekka. Kugamba obulamu nga kizibu okusanga nti abaana beenyumiriza mu kubeerawo kwa maama ne taata. Omu bw'abaawo omulala tabaawo. Omulala okubeerawo kwe kubeera kwa kutulugunya na kwesuulira gwa naggamba. N'agamba nti oba oli awayinza nga tatwalanga mutawaana kwebaza Katonda olwa famire eya maama ne taata mwe yakulira. Bwe mpuliriza story ya Jessica, story eyo bannange eruddewo. Naye nze nga niwanagana n'engeri y'okugirwaninga. Finally bwe njiwananga ya Jessica ne bwe sikufuna njagala maama na taata. Lwaki? Bw'ogamba nti maama ne taata bakukuzizza nga muli basanyufu, nga mulaba taata ne maama bakwatagana, mulaba maama ne taata abaagalana, mulaba maama ne taata abasanyufu. Jessica ng'agamba sirabanga konze maama ng'ayomba ne taata. Kati ng'agamba wait, maama bano basisinkana kuvaawa. Kugamba bw'aba Daddy David yafuna bumba lye najja ne yeebumbirayo kaperuthi ke bw'ati. Kugamba nga okutuukirira okwo nga nze ng'omuntu nganzikiriza nti wateeka okubanga maama ne taata baafunanga obutakkaanya. Naye science ow'okuba nti abaana ekyo tebaakirabako kati awo interest yange nejja. Era njala kubaza Katonda nti owadde ekitiibwa okuyita kwaffe nojja ddaali tujjamu sisinkana ne tusanyusa nnyo kubanga maama tumulabyeko. Nange nsanyusa okunkyazaako mu studio wano. Era babuuzeeko abakulaba. Nsanyuse okubalaba nsanyuse okubawuliza n'okubalaba abandaba. Ndi mukyala mbeera mu Kiwanga. Amannya gange nze Nasinde Perusi. Nasinde Perusi. Omwami ye Mwami Buzimwa David. Mwami Buzimwa David. Buzimwa. Mwami Buzimwa David. Kiwanga kisangibwa eyo district eba district. Mukono Sebo. Mukono muba mu town council. Ya Mukono. Okay, nze nade manyi nti oyokira. Okay. Tuli mu Goma division. Abana Mukono municipal council. Tuyina abana mukaaga. Abana mukaaga. Emyaka giye mekango oli ne Mwami Buzimwa. Mazena ye myaka 3 Sebo. Myaka 3. Bakuzadde. Banzaala mbalwa Namugongo. Oli wa mukira kati ate yaje bakuzadde. Je banzaala. Katono nyo wakulira mu mbeera ki tusigire speed ya. Nakula ne taata wange ne taata naye yabeeranga ne maama wange naye nga tuli mu family ennungi. Nga si mugagga naye taata yatwagala nnyo. Nnyo. Yali ayagala abaana be. Bakuba kati Mukama yamuyita. Mukama muwe kimule eky'emirimu. Mama waali. Mama waali. Abeera Kabembe. Ebiseera bisinga bwe tuba twogera ntera nnyo okugamba abantu nti wuliriza omuntu atuwa story ng'otandikira gy'asibuka. Waliwo by'ojja okuzuula mu bukulu nga yabijja gy'asibuka. Ebirungi n'ebibi. Kati waliwo bye ntandika okusika nga wadda njala nnyo okumanya omukwano gw'abazadde bano guvaawa ne tujja genda tugutegeera mpola mpola. Mwami Buzimwa akusanga wa? Mwami Buzimwa twasomako naye mu primary. Ludda weeyo. Bweyogerere Church of Uganda. Twasoma naye buli omu ensi n'emukwasa eriye. Naye era Mukama alabika yali yateekateeka nti tulibeera ffenna. Kati yansanga nga nkuze
nga nali maliriza senior 4 ne mufuna yansanga eyo mu Kiwanga. Yakusanga mu Kiwanga ate nga ogambi okulidde ozalibwa. Kati taata ya shiftinga nadda mu Kiwanga. Ne tubeerako okumala ebbanga. Nafuna era nga bw'omanyi byabavubuka. Nze sibimanyi nnyo. Emboozi eno omuntu asinga okuseka bwe njiweereza ate ekyewunyisa ye Jessica. Jessica nkutumiddeko kati waliwo naawe byowulira nga ogenda biwulira ku mami ne daddy ate ng'obadde tobimanyi naye nga gyebiri. Akusanze Kiwanga biki ebyakukuba ku mwami Buzimwa kubanga naawe omwana w'obuwala oba ne testi yo. Era alina bye yaŋŋamba nange ne mpulira nga kituufu asaanidde. Nga ye mu ndabika biki ebyakusanyusa ku ye? Ebyansanyusa mwami mulungi. Okay. Bane mwami Buzimwa David mwami mulungi. Twesunga okulabako wano tukwote buliro mukwataganye. Tukwataganye ne mmala nefuna olubuto. Bwe nafuna olubuto bazadde bange ne bakambuwala. Kati abazadde ne bakwatagana owange n'owa mwami Buzimwa ne bakwatagana. Tebafuna lutalo. Taata yagamba. Taata akuzaala. Taata wange anzaala yagamba. Siina kintu kirala kyenjagala. Wabula njagala mwami Buzimwa atwale omwana wange naye ng'ojja mukuuma. Kati ne ndaba maama we nambuuza naye olubuto lwa mwana wange ne mugamba kituufu lwa mwana wo. Naŋŋamba kale era nava ewaffe naye naava ewaabwe. Lindako ne mwami Buzimwa wakufunyisiza olubuto baali bakyamusuza busuza. Baali bakyamusuza busuza. Si mwana na mwana bano abaagalanye ne bafuna olubuto. Mama wali mu myaka ng'emeka? Ali mpezezza emyaka nga 18. Okay. Ate ye ng'alinga mu emeka? Alabika nga 22 awo. Kyali kito bannange. Kyali kito. Naava ewaabwe. Nange neeva ewaffe. Ne muddawo. Ne tufunayo omuzigo ne tugupangisa. Yalina omulimu ng'akola? Awo yali akola ne taata we. Taata ng'akola ki? Taata yali avuga mmotoka zino ennene naye nga bonoga nti nkola n'omwana wange. Kati nafuna omuzigo ne tutandika okubeera wamu naye nga tetulina kye tulina. Kikyotegeeza? Nga mu nnyumba otuukamu naawe n'ogamba nga ogamba wenzize naye ne ŋŋamba Mukama nja kufumba. Tusigire ekifaananyi mu nnyumba. Omanyi abaana olwaleero bw'oba onoomutwala abaana ababuwala asooka n'agamba kansooka nze gye ndaba ewuwo nga temuli firiigi temuli mu washing machine. Twayingira mu nnyumba nga mulimu obutebe obumanyi bu Johnson nga bwe buli mu nnyumba. Bwabujje omusajja twava waka yabufuna yegaganulawo n'afuna nga tulina obusowaani bubiri. Tulinawo obuseffuliya 3. Kati nga naye mu nnyumba temwali sementi mwalimu kino ekiwempe bye bayita ebyabalugwala. Nga kyekikoze nga ttayiro. Tekikoze nga ttayiro. Naye olw'okuba omukwano gwaliwo ate nga kye mugamba akiwulira ne mugamba ebintu bino bye tulina mu nnyumba biswaza. Kati awo ne mugamba manyi kye tugenda okukola tujja sonda ssente tugule entebe. Nga nange mpulira nti bwe mba nkyazizza abagenyi. Kati awo ne mugamba kapeti ekiwempe ne tukijjamu ne tugula zino kapeti ne tuteekamu. Ennyumba yali ya ttaka. Ntujjamu ne tuteekamu kapeti. Omanyi awettaka wabeera tewenkana. Nga era wamalirawo kubanga twali twagalana nga era omukwano bwe guli. Ne muteekamu kapeti zino eza plastic. Eza plastic. Kati awo Mukama n'akola ekisa omwami gwe yali taata yali akola naye
kati omwami gwe yali akolera ono taata n'afuna emmotoka endala emmotoka eri ne bagirekera ono gye yalinga avuga Bedford zivuga ki yalinga evuga musenyu motoka z'omusenyu zino zitipa magulu 10 kati awo magulu 10 zaali tezinnajja nnyo emmotoka yali eri awo kati yali nneneko nga si nga erefu omwami bamuyita Nsereko abeerawo Kirinnya n'amuwa emmotoka ono taata ye n'agivaamu n'afuna endala awo n'atandika okukola ate yali mwami mwesigwa kikyogamba okubeera omwami mwesigwa anti eriyo omuntu gwowa emmotoka nga muyaaye n'omuwa emmotoka yo netandika okufa nga ssente zajjamu zaalya naye yali mwami mulungi ng'akola ng'afiisaako ze tulya naye nga mukama we amuwa bulungi ssente ze era yabeera naye okumala ebbanga kati ne tubeerawo netandika okwezimba mpola mpola mu misozi ne tuzaala omwana waffe asooka mu mbeera ki obufumbo bw'abato maama yali mulungi maama azaala omulenzi ng'era buli kimu ebiba biganye yabali kumpi tuli kumpi okuliraana nazaala wooliraana amala nze sejjusa kubeerako na maama wange yali mukyala mulungi ng'ayagala omwana we era nange yanjagala ng'omwana we gwazaala nga abaliraanye ng'era ekiganye ayimirirawo nga maama kubanga taata mu kumukwasa teyamukwasa nze okumpaayo taata akuzaala mu kumpaayo yalaba maama n'amugamba njagala ono akuuma omwana wange era naye obuvunaanyizibwa yabutwala teyakukwasa mulenzi yakukwasa maama era maama n'akola obuvunaanyizibwa bwe nga maama tuzaala omwana waffe asooka namuzaalira Nsambya mu ddwaliro era nzijukira maama yagula ebintu byonna ebya bebi maama azaala omulenzi nga n'okunyiga yanyiga yandabirira yajja nabeerawo yaŋŋamba olina okubeera wano era nabeerawo oba wali mu busibe saali mu busibe nga ndi musanyufu n'akunyiga ng'ekyenkyaka era nanfumbira ekyemisana nanfumbira ekyeggulu nga nakawere asooka ayingiddewo kati awo ne tulaba nga akayumba ke twalimu kaali kabi bambi nga mu butuufu nga tekasanyusa nga tekaliimu kati awo ne tufuna omuzigo omulala ate era nga kumpi ne maama ne tutambuza obulamu naye ng'omukwano weeguli nenzaala omwana owookubiri bwe ntyo kati awo taata azaala omwami wange n'atuwa ekitundu n'atugamba njagala muzimbe ki awo kati abawala abasinga awalampa ennyumba nabanze saagala kubalira tugende tubeere eri wala nali sibalinaamu buzibu banjagala kale taata yalinga tabeerawo nnyo nga akomawo agenda nadda naye saabafunamu buzibu batuwaawo okuzimba netutandika mpola mpola netugulayo obusawo bwa seminti netusima omusingi ate sente zaalinga ntonotono nga tetulina era omusingi gwamala ebbanga
nga guli nga tutaddemu nga tuzimbye akasooka level ne tukomaawo era ndowooza nga abamu bagamba yabo ennyumba eriggwa egaaniddemu musingi egaanirangako eno ku madirisa yaganira ku musingi naye mukama n'aba wa kisa banaye ne tuzimba netuuka corporate awo neemalawo ebbanga ng'era abaana bazanyiramu nga bakiyita kiyumba ennyumba etuuse corporate etudde bagizanyiddemu neemalawo emyaka naye nga tuli mu muzigo naye nga tuli basanyufu kubanga buli kye nali njagala nga nkifuna mutambudde awo omwana mulimu wakumeka mwana wa 3 waawo ndaba ng'asooka n'owokubiri kumpi basoma era awo nga batandise okusoma naye ekirungi omwami wange yayagala nnyo abaana be ng'era ekya school fees nze abaana abange wagambira nti kakati ate byali agadde baani babe naye eriyo omwami nga tafa ku bya school fees naye nze abaana bange nga be basooka okuwa school fees ku ssomero era ng'ekya school fees nga sigamba nti ate bannange leero baabagobye tebaali mu masomero malungi nnyo naye nga basoma era oli bw'asiga ekifaananyi sofa bwe tuwulidde bwe nawulira Jessica anyumya obulamu yasooka n'akinnyonnyola nagambe bwe nyumya bino temulowooza nti ffe twali bagagga tetwali bagagga infact wali wagamba nti ajjukirako ku masomero aga gavumenti era abange basomera ku bweyogerere Church of Uganda gye nasomera ate ne babaagala nnyo ng'era babayita bazzukulu kubanga abasomesa abansomesa baalingayo ng'era bayita bazzukulu baabwe oli mu mwana wa 3 awo era tofunye buzibu na maama azaala mulenzi saamufunamu n'olunaku n'olumu buzibu nti maama yagambye bw'ati nti oba mugenze mu lusirika temwogera osanga oli nga nazaala waali kumpi awo naye nga bayisinganya bayisinganya yali mulungi nnyo yanjagala ng'omwana we omwami aweredde abaana awo mulimu wa 3 ennyumba nkugambye mwami Sozi yamalawo ebbanga gye sikugamba nti myaka bwe giti era waliwo nzijukira omwami emu yabuuza omwami wange naye n'amugamba lwaki wazimba ennyumba ennene bw'etyo yali yenkana eti nene kale erimu ebisenge nga 4 erimu amadiira 2 kuliko galagi efumbiro yayagala kuzimba akimali yazimba nnene bambi naye ng'ate talina ki ng'alaba kwegamba emutuddemu twamala ne tugisereka tumala ogisereka n'amala n'afuna n'enzigi n'ateekamu kati bw'amala ogiteekamu n'afuna omuntu ng'akuuma nzigi kubanga enzigi baalinga bazibba naye mwami Sozi nze lwali lumu olwo mpezezza abaana 4 kati ne basenga bange nga baŋŋamba naye ggwe ennyumba lwaki togiyingira omanye nti lubiba lumu n'ateekamu omukyalo omulala lindako naye ndowooza kaali bakagendera engeri abakazi gye mwefubutika ennyumba ezo ezitannago omanyi ffe abaami twagala ennyumba ogiyingire ng'ewedde naye mulina engeri gye tusanga nga mwapaakinze mwami Sozi omwami wange yatambulanga kale yavuganga emmotoka ng'oluusi basulayo yansanga nayingidde naye ng'ennyumba ya ttaka kale nga mulimu enzigi nga yayiwa enkokoto naye nga temuli seminti n'okutungirira awamu nga si ntungirire naye nagiyingira nagiyingira mwami Sozi era omwami wange kyayika abantu bamugamba nti mukyala bwakoze eki ayingidde nankubira essimu nangamba maama Suzan oli ludda wa konze ndi mu nnyumba
nayingidde nangamba mu nyumba efaanana bwetyo konze yenze nja gibeeramu nangamba nze siyinza kubeera mu nyumba efaanana bwetyo ne mugamba mwami buzimwa oba togibeeremu gwe ogira osigalamu eri mu muzigo nze nayingidde weewunye yaŋŋamba nga tewali ssente naye bwe yatuukamu naŋŋamba mama Susan kwata ssente ogule obutimba ne bakuba siiringi ng'olwo embaawo baazireeta nga ziri mu lukubo nga nnyingi bwe ziti naye twaziyitangako mpolampola paka mu bisenge kati awo ne tusooka tukola ekisenge tetwasooka mu ddiiro twasooka ne tukola mu kisenge ekisenge kyaffe ne kiba kirungi kati awo oluvannyuma tuzze tukola mpolampola paka era tennaggwa bulungi naye ng'era kale muzadde abaana ogambe abaana bali mukaaga bali mukaaga nina ekibuuzo kyenjala otandika nakyo nga sikirwisizza ng'abafumbo bonna kati ate bw'otunuulira n'obulamu obwokuba nti si bwe buli awo nti bwalimu ssente ziri awo tebwalimu ssente nti mwali mu maka kakati awasooka eri mwali mu muzigo nga rumuzi ziri mmeka nga ziri 2 rumuzi 2 Jessica okuga ekitegeeza kanjogere ku Jessica kubanga ye yabadde anyumya Jessica mu muzaala muli luddawa Jessica twamuzaala tukyali eno mu muzigo nga tukyapangisa mugenda okuvaawo nga Jessica yenkana atya bw'oba ojjukira yali akuze nga awozezza emyaka yali alabika ali munga wa mu P7 omwana ali mu P7 abajjukira bulungi ebyali awaka Jessica okutuuka okugamba nti bannange nze nalaba maama ne taata ebbanga lyembadde nabo saalabako maama ne taata nga bayomba kati ekibuuzo kyange kitandikirwako kiri nti muli mu nnyumba ya rooms 2 nga maama ne taata oba abafumbo bafuna obutakkaanya ekyo kyo nzikiriza nga sikubuuza na kibuuzo kikubeerawo leera twafunanga obutakkaanya naye abaana bano mwakolanga mutya abaana obutabulaba nze mu bulamu bwange nzikiriza nti nalinga saagala nnyo okuyomba nga abaana bano bawulira ng'era mulinda omwami wange nga tuli mu kisenge ne tuyomba ekyenyumba egundi 2 iye kubanga baalinga babeera mu ddiiro nga ffe tubeera mu kisenge ng'era entebe tutuuka ekiro ne tuzipangulula kugambye ng'otuuka muli n'ogamba bannange ennyumba ekiro zikweka ebintu kwaliko siiringi kwaliko siiringi naye ne bwekubako siiringi ennyumba ne babanga ngeringa studio nga bwolabe ne bwe tuba twagisibaasiba era amaloboozi waliwo gowulira era oyiiya amagezi oteekako leediyo mwamisozi toseka nkole ki oteekako leediyo okuyomba kuba kwa kikungu kubanga omuntu nga yatuse bulungi era sijjukirako kubeeraawo nti twatise nti buli omu yenna mwatuka mutya kubanga muli ku level y'emu ey'okulaba ekyo kubanga kiraga nti mwali temwagala mwali mu protecting abaana obutalaba mbeere mwakituulako ngako ne mukkanya nga nti bino abaana tebibakwatako tetwakitunulamu naye kirabika naye yalinga akiraba kakati munyize waliwo okunyiiga ne mukyogerako essaawa emu ne kiggwa waliwo abagenda ne mu lusirika nze omwami wange mulungi nga bwemuyomba naye akeera ku makya ng'ayogera ne bw'ogamba otya nti bannange leero sijja kwogera oba nsirise era ng'akugamba amasuuza paka lw'oyogera kuba akafaananyi omuntu abantu tunyiga byanjawulo goyinza banga wasomola okusenga nze nkyasi era nkubye mwamisozi wabaawo okugamba nti bannange nyiigidde omuntu naye eriyo omuntu nno atanyiigikika n'ogamba nti anyiize nga onyiize ye ayogera era omala n'oyogera nakuyita emeka akatera n'abaana era omala n'oyogera era ye ng'agamba nze sisiba busungu ekyo kimulabyemu tasiba busungu naye atunyiiga anyiiga naye tasiba busungu nakivaako
bw'ogamba okuba nti yali ayagala nnyo oba ayagala nnyo abaana tusigire ekifaananyi ku ekyo. Olaba omwami wange ayinza okuba kati yakeeranga ku makya n'abawa abaana ssente ez'okulya, naye ng'ate ne bw'aba ayita ku ssomero eyo oba ayita ku ssomero nga gy'avugira era ng'addamu n'abawa ssente endala. Ng'era abaana ku ssomero baatuuka ekiseera ne bagamba naye mmwe ssente mubba nsibe, naye nga taata waabwe yazibawadde. Era ye nga buli waasangira omwana we amuwa ssente. Era baakula mu bulamu obulungi naye ng'ate tetuyina ki? Tetuyina nnyo ng'akatono k'ayina era akabawa. Waliwo oli alowooza nti balina kuba na bingi nnyo okusanyusa abaana baabwe. Ffe tetubadde bagagga mu misozi. Naye nga muli basanyufu. Bwe ntunuulira obulamu Jessica alaga ekifaananyi kya maama awawaka saakedde nti agenze kukola naye nga awaka abeerawo. Tubulire ku ekyo. Mu misozi okukola tekitegeeza kuva wano kugenda Kampala. Nze nalinga nkola naye nga nkolera waka wange. Wano nga mu buvubuka naakagendayo ewa mwami Buzimwa nalinga nduka ebitambaala. Ng'era abantu babigula ng'era bamanyi nti mbikola ki. Bitambaala biti. Ebitambaala bino ebya collect kubanga byali ebyewuzi. Bye bayita collect. Ako nako nkayize. Bikyaliyo. Anti kati byadiba. Naye nga luli nga biri ku mulembe. Bye nalabanga. Ng'ozinga kuno. N'osanga ennyumba nga kuno konna bajjuza. Nga konna batimbyeko. Ku kameeza kuliko. Buli wamu. Ne baabe yabireeta yaleeta. Ng'oluka. Nga nduka ng'era nze nga n'engalo eno yakendeera. Naye nga nduka naye nga nfunamu ssente. Kati awo nalinga mukyala mukozi. Nze nga neeyazika tetwayina bwe tulimira naye nga nfuna omuntu oba aguze poloti ye tannazimba nga bampa. Tuyina neeyo ku mbuga kale abayina ettaka ddene eko ku Kiwanga lyali ttaka lyabwe naye nga batwazika ne tulima. Mbeera n'emiwogo eminene emikulu, mbeera ne lumonde, mbeera byonna nga mbirima naye ng'ebiseera ebisinga sigula mmere eno nkalu. Nga bwe tuba tugula ttooke, muceere, kammonde. Waliwo embeera y'okuba ng'obadde kati nga ku kyala awo bamuwangaalira. Abakyala abamu mutera balaba ng'olumu bakola ebintu si lwakuba nti bo ne balaba bakyala bannaabwe. Olaba bakyala banno bakira ne bambala ne balita boda oba ne balinya taxi ne bagenda ne bakola. Bagwa mukazi munnafu oli ku kiwetuddeko oli waka ogezaako bagamba nti nkolera waka ne balina engeri bakala nti mwami sozi saaki kinaamu buzibu kubanga akasente kange nalinga nkafuna ate nga nkafuna ng'omwami wange takalingiriza. Ng'era mbeera nako kyenjagala kyenkola kubanga school fees omwami wange yalinga aziwaayo naye nga nnumwa nnyo omwana wange okubeera awo najja n'agamba njagala kino mami ng'ate bantuukirira nnyo mami twagala kino n'okimugulira. Kati awo nenjiyanga nagenda ndaba nga ssente zeetaagisa nnyingi olwo bagenze mu siniya ssente masomero baagala ssente nnyingi omwami wange tazisobola n'emirimu gyagenda gikendeera. Kati awo nentandika okufumba obwongo neŋŋamba kati wano omugezi alunda naye nga wendira waka wafunda. Nenfuna mu mukwano gwange omukyalo oyo bamuyita mukyala Spirito Sebaggala ng'ayina ye ettaka ddeneko. Kati naŋŋamba Maasuuzi osobola ozimba wano ekiyumba ky'embizzi. Omwami wange engeri gyalinga aleeta amayinja bannange nafunanga aba wilibalo ne bagansombera ne batwalayo nenfuna bubulooka nenzimba omusingi. Kati awo nenfuna ebiti nenzingiriza eno ebbali nenteekako n'obubaati ekitundu nennundira awo. Era nze ebiseera ebisinga abaana bange bwe bagenze bakula
nga school fees otaata zikendedde ng'atoola nange nentuula. Tobadde nga kaawo nga weemulugunya okuba nti oli waka? Ate nandibadde oluusi neemulugunya naye omwami wange yalinga okusooka nga tayagala nkole. Era namugambako olulala ne mugamba njagala kugenda kukola n'aŋŋamba nze okusinziira nga bwe ndaba kati olwa nti nga factory zizze n'aŋŋamba nze okusinziira bwe ndaba bawala bangi abafuna abaami mu mbeera bwe zityo. Oli agenze kusaba mulimu na omwami oli amuwa omulimu n'amugamba nsooka kubeera naawe. N'aŋŋamba tojja kugenda kukola, bw'oba oyagala okukola kolera wano waka. Era lumu namugamba nze njagala kugenda kukola n'aŋŋamba kati omanyi ky'ogenda okukola maama Suuza? Gw'ogenda sigala awaka, nze ŋŋenda sigala awaka. Gw'ogenda okole naye nga ssente z'okola olabirira awaka. Nga tayagala nveewo. Oyagala kukola kati nze kambe mu baana. Naga nze nja kubeerawo awaka gw'ogenda okole. Naye ekiseera kyatuuka ndowooza ngalaba bimumenya. Nagamba Maswa ntuyiyeyo omulimu gw'okola. Era kwe kutandika okwo okulunda. Era nga waka. Mu kukuza abaana kikuyamba kiti ekyokuba nga bw'ogeraageranya akeera n'afuluma agenze mu butale agenze mu wino n'akolera awaka? Akolera awaka nze ŋŋamba nti asinga olw'ensonga nti oba osobola okumanaginga ebyawaka awaka awo ne watafa. Olaba okeera ku makya ogenda okukola oleka ennyumba sinsiimule oleka biki n'omukozi. Ate bw'ofuna omukozi tasobola kukuliza mwana nga ggwe bw'oyagala. Kubanga abeera naye n'ebibye oyinza omuleeta oluusi alina omwana we naye obwongo bwe oluusi mwana nebyanamulagira nga kiba kizibu. Naye nze njagala nnyo omwami Sozo okukolera awaka. Kati teweraba nga ovudde wakotandisa okugenda mu zaakeedi wa? Kati ate mu akeedi siina era ssente siina busobozi. Waliwo okugamba nti nina obusobozi nti nina capital nti nja era nze ebiseera ebisinga mbadde nga mwami Sozi nnunda enkoko eŋŋanda. Era nze waliwo wenalunda enkoko nga nze era bwe baba babuuza ku kyalo enkoko bagamba mugende wa mukyala Buzimwa nga nzitta n'ogamba ne weewuunya n'okwewuunya. Nolwekyo omukyala okubeera ng'oli housewife tekitegeeza kwetuulako awo n'obeera nga buli kimu olembese oti. Oba olina okuyiiya ebintu ebivaamu ssente. Nalukanga emikeeka nga nkyalina omugongo gutuulawo kuba kati nafunamu okusoomooza nti nalwala amagulu galwala ndi munafu kale. Bw'otunuulira abaana bw'obakuzizza njagala nga ntunuulira omukwano guno nawulidde ng'olaga ewaka gy'ova nga taata yali ayagala abaana. Bw'otunuulira side za mwami Buzimwa omukwano guno guvaawa ogw'abaana? Omukwano gw'abaana ku mwami Buzimwa gulabika guva ku maama we kubanga maama waabwe yabaagala. Mwami Sozi yabaagala era y'ensonga lwaki nange yanjagala ng'omwana we kubanga yali alina okusanyusa omwana we. Gye tusibuka ebyo bye tuyigiddeyo bikola kinene eno gye tubeeramu. Bikola kinene nnyo kubanga nze olaba maama wange mukyala kati mukadde naye yaŋŋambanga Nasinda omukazi tatuulira awo, omukazi taleera ngalo, omukazi tabulwa ssente. Era yanguliranga ensansa kubanga ye yalinga abeera mu kyalo ng'angulira ensansa n'azinsindikira. Kale ng'agezaako okuwa ekifaananyi ky'olina okukola ki? Okukola. Era ensansa ezo nazirukirangamu ddala emikeeka lwakuba kati baleeta emikeeka emizungu
aine bannange bobo kyasobola olugirukalukako tumuleke kukiriza bachina kututuulako bwe bati kati baleeta emikeeka emizungu oli agamba siina gatawaana n'ogwo mukeeka naye omuntu nga antonera omukeeka okuntonera guno omuchina ne guno ogwa wano era ebbeeyi n'ekitiibwa ky'omukeeka guno ogwaffe ogwa wano kati nalukanga emikeeka ng'era ngifuniramu ddala ssente nga nsinziira oba oyagala gwa busansa butono nja kuseera oba oyagala gundi nnene awo nga gwo ssente zaagwo nsaamusaamu bwe tukubuuza nga tutunulira enjawulo gye walaba ku mwami Buzimu etuuse n'okukuma emyaka 30 ebintu nga 3 yogamba nti bannange of course teri muntu abeera perfect n'olwo ebintu byotuna n'ogamba bannaye waliwo byosanga mu munno nga ogamba nti wano wempumulidde nze sejjusa kwagala mwami wange kubanga njagadde akwagadde munnange omuntu emu ku mpaji enkulu omuntu abeerawo nga awulira omwagala njagadde myaka 3 nno omuntu okwogera ekigambo nti sejjusa kumufumbira kubanga njagadde njagadde ekyokubiri nanjagalira abaana waliwo abagenda nebagamba omusajja kale omusajja omanyi kakati nga bw'oba manyi naye munnange ekirungi mulungi ku baana nolandika kugamba omwagadde kubanga mulungi ku baana ate nga si mulungi ku ggwe naye gw'osoose kikyo akwagadde n'akwagalira abaana ekyokusatu afaayo mu byawaka kale sijja gamba nti buli kimu ye alibaawo akola buli kimu naye nga bino ebitandikirwako nti oba mmere oba nva oba ki abadde mulungi kaŋŋambe mulungi omwami obuvunaanyizibwa bwe tuwulira nga boogera bino omwami obuvunaanyizibwa bwobanga obuvunaanyizibwa obutandikirwako tosobola butuusa ku famire obuvunaanyizibwa bwebubeera luddawa tosobola abaana famire yokulaba nti yalidde eri abaami abeereda nga nze neyawunya mukazi wange katonda yampa ekirabo ky'omukazi nze simanyi na mmere gyeva abaana olabirawo nga taamu ewedde ku ssebo ngaabaana kazi ayiiya kati olaba okusomooza kwe nafunamu emirimu gyakendeera egyebyo bitipa kati yafuna emmotoka kale forward ate luli yalinga avuga magulu 10 kati forward eyo tafunamu ssente nnyingi era zolaba nga afuna ntono tezimala naye era kakati naawe awo n'oyingira ate n'abaana musenvudde era neebaza Katonda nti olaba nababi Jessica bwe yali agenda ebweru yaŋŋamba maama ŋŋenda ebweru naye njagala nsooke nzimbire ggwe nemugamba ate kati ogenda kukola ate onookolera nze naŋŋamba mami emyaka gino ebiri egisooka njagala nkuzimbiremu emizigo ofunemu school fees obonaabona nnyo ne school fees era n'akituukiriza munnange nanzimbira rooms ezi 3 room 2 eya ddabo ne singa emu era nfunamu ssente ezirabirira ku bano Jessica era bannange neebaza Katonda wakumeka mu baana wakubiri ye second born bambi kanyabo kati bwe yamala n'agamba kati emyaka 2 giweddeko mami egijo kati nange kanneebereremu so twogera ali mukwebereramu bannange weebereremu ate mukama akulabisa omukisa otuke ku byoyagala era abaddewo bambi abaddewo kati natuuka ekiseera ne mugamba kati kola naawe ebibyo era neebaza kati bamaama nabaleyo ensula abatayagala ezikire era neebaza Katonda nti kati yakagula protizezi 2 bwe tutunuulira olugendo olw'emyaka 30 emyaka 3 si mitono bw'ogeraageranya olugendo abaluvaamu ku myaka 5 7 10 n'awulira nga akikooye ebintu singa oli abadde agamba nti
otusibirira entanda ebintu bitano byogamba nti ewange nno binkuumi era bw'oba obigezezzaako biyinza okukolera. Nze ngamba nti kirungi omwana omukuliza mu Katonda ng'ayagala eddiini ye. Nze abaana bange n'omukulu era naye neebaza Katonda kubanga era naye abaddewo. Era buli ekimu nze sigula ngoye. Oyo mulango nkulu yangulira engoye, yangulira engato, yagamba nti maama akaviiri. Maama akaviiri awo tonyumye. Sibaka n'akaviiri. Era abaana bange nabakuzanga batya Katonda. Kyenzukidde nti oli wa ddiini ndala ne taata wa ddiini ndala. Ekyo mukibaala munnange nno ndi wa ddiini ndala naye abaana bange mbakuliza mu Bukatuliki. Era nze ewange siinayo mwana n'omu atamala mu misomo gyonna esatu. Ate nga taata tabeerawo naye mbeerawo. Era n'ono asembayo ali ku mugigi ogusembayo ogwokusatu gwasoma kati. Bonna obwo obuvunaanyizibwa Mukama nkyebaza nti nabutuukiriza. Njagala akulakyuke naye nga akululwe naye nga wano mu buto omwana ateekwa okumanya eddiini ye. Otunuulira obukulu bw'omwana okubanga atya Katonda. Oli yeebuuza nti kikolerawo ennyo mu bufumbo. Kikola kinene. Omwana atalina ddiini abeera muzibu okufuga. Naye omwana atya Katonda akula n'ensigo eri. Nkutya Mukama amagezi mwe gasookera. Ne be bamuyigiriza era akula nga mwana wa njawulo. Ekyokubiri ekikuumya emyaka 3. Ekyokubiri kumanya omwami kyayagala ne kyatayagala. Osobola okumanya nti omwami wange kino akyagala, kino takyagala. Ate otawuliriza nnyo tigundi yagambye bwati munange bbaawo banange namusanze ne gundi mukazi munaffe oli ku ccupa. Nze ebyo saagala kumanya. Saagala kumanya oba abalina oba tabalina. Nze tebinkwatako. Kiri nti akoze nze byenjagala andabiridde emmere njirina kati mba munoonyaako ki. Kati maama abaakuleetanga olugambo wagoberanga eri ku ntandikwa nze olaba abantu bempangadde nabo mbaddenga okusinga n'abakyala abakulu. Tulina ekibiina bakiyita twesige Mukama. Naye mwalingamu omukyala nga tumuyita Ssenga. Naye nga buli waabeera akugamba Nasinde totongozanga bajjabo. Era nga bw'aba atusomesa agamba totongozanga mujjawo. Nga kyategeeza kati gwe bw'osimaasima bbaawo era baŋŋambye oyagala gundi. Obanga mutongoza. Wajja kugamba nti kasita omumanyi. Kati okola otya? Olina kukola otya bw'oba kusirika. Nange bw'osobola osirika gwe nga bwe nkulaba. Nsirika. Ne bikulumira muli? N'otamanya nakumanya nti nina kye mmanyi. Ssenga yagamba totongozanga mujja. Totongozanga mujjawo. Ojja n'obimubuuza ne mubanga ababyogerako ng'agamba kati akugamba kasita omutegedde. Ate oluusi naye abeerawo ng'ayagamba omukyalo ono ndikola ki okumanya mujjawo oli amumanye. Kati gwe ogenda ng'omusimaasima ng'omutongoza. Kivaamu akugamba anti munaye gwe wagambye gyali. Yo n'oba onookola ki? Kati nze asirise teyejjusa. Totongoza mujja waliwo agamba nyaba. Totongoza mujjawo. Gwe beerawo oba olina ky'obulidde sirika. N'omwami atya okugamba nti munnange mujjawo gyali. Era n'oli bw'aba amugamba agamba mukazi wange tabimanyi.
ekyokusatu ekikumi ekyokusatu ekyokuna ekinkumi nze oba nakugamba ntya neekuumidde ku mutindo wangi okay abateekuumidde ku mutindo kibakosa anti kati oyinza okubeera awo omwami najja bannange nakutunulako n'agamba mukyala wange ddala mu butuufu aweddeko mpagala aweddeko so olina oteekawo embeera olina oteekawo embeera nga ne bw'anaasanga era abalala ajaga mukyala wange gy'ali myaka 3 bw'otunuulira olugendo lwo maama akyaliwo azaala omulenzi yafa bambi yawummula ate taata taata yawummula bambi singa babadde bakugamba kwogera na mwami wo ebintu bibiri byoyinza omwebaliza okwebaza omwami wange bannange nebaza omwami wange okunjagala oba okundabamu byeyandabamu ye n'agamba nti ddala kituufu omukyala wange asaana awaka kubanga abantu bangi afuna olubuto kati ngaawo n'agamba zisiina gye mumutwala ate musajja watu yalina waabwe saagala kumunsibako naye bannange yagamba tugende tubeere ffenna era akikoze abantu olwaleero abatatuuse ku myaka 3 teri akeera n'agamba nti tayagala kuwangala na muntu we bolusi balabirawo nga biganye gwe mukulaba okuko nga maama biki byolaba ebisinga okutta obufumbo bw'abavubuka ebisinga okutta obufumbo bw'abavubuka nze ŋŋambo kujja oli naakugamba nti nange bbaawo simanya twamulabye wali simanya twamulabye ne gundi abasajja bo mukama yabakola nga balina okwagala naye gwe weefuulanga ki atabiwulira weefuulanga atabiraba beera mu nnyumba yo sirika bw'akomawo ng'omwaniriza bw'aba agenze taba wuwo naye ati wamma agenze aba akyaliwo owuwo alina kuba omulinda akomyewo lwo aba wuwo agenze n'atadda taba wuwo nze nno ekyakumpisizza newankubadde nabadde njagala okuwulira ebigambo ebyo naye byabaddemu okwebaza bwe tuwulira ebintu nga bino omwana olwaleero singa bayita abaana baffe ne babayimiriza wali boogera ebitukwatako bye batwogerako era singa omuntu ayagala okumanya ekifaananyi ekituufu kyali akitegeerera mu mwana nasanyuka nnyo bwe nawulira sister Jessica ng'ayogera ku mukwano gwakuliddemu mu bazadde nzikiriza nti waliwo ebyabasoomozanga ng'abafumbo era tebibulamu ne babanga nabo mubawa ekitiibwa kyabwe ekyobutalaba bibeerawo wano abafumbo abalala bwe tusoomozebwa muyomba abaana ne babiraba simanyi oba mwana wavangayo owenyera nti okikuumya nnyo abaana baleme kimanya ekyo kyekimu ku byenadde nsinga okwagala okuprotectinga abaana bano obutalaba nnyo mbeera eno ey'abazadde ola mwami Sozi si kirungi kuyomba nga abaana balaba okusoomooza kubaawo era tewali maka gataliimu ki kuyomba naye okikuuma nga ggwe n'ogamba abaana bano saagala bakole ki kubanga kyosiga mu mwana kyakula naye kyakula atwala nti kati maama wange ndaba ayomba nange nja kukola bwe nti maama wange ndaba asiba emigugu buli lunaku era naye bwakula bwabeera kati nze neebaza Katonda muwala wange omukulu yafumbirwa naye mulungi kubanga ate mwami we tabeera kuno akolera bweru naye yeekuumye kati alina abaana 2 agenda omwami we n'akolerayo n'amala nadda era n'amusanga kati yakazaala abaana 2 naye ye agamba nze mami era ne bw'aba azze waka abeera mu nnyumba tafuluma kugamba nti ngezeeko wagundi yakulanga alaba nze
sikyala nti bannange envudde wano mbungeze wagundi muli mudduse etula era bwe mba ntambudde mba ngenze ku mirimu gyange. njagala kwebaza Katonda olw'okukusobozesa ekyo ate era nzikiriza nti n'abalala tusobola okukikoppa abaana baffe bano ne babaako ekifaananyi ekirala kye batwala okuva ku bazadde. Abaana naddala olumu abakyala bakyayisa abaana bataata mu ngeri oluusi etali ŋŋenderere oba ey'obutamanya embeera n'ebeerawo kati mama n'agiragana abaana ne bagiraba oba taata n'agiraga abaana so ng'ate olumu tewali ava mu bbanga n'abanga obutakkanya bwamwe oba bulina gye bwavudde kati abaana tojja bibatuuzaamu bagambe mazima olumu bayinza okunyiigira taata naye nga maama yabadde n'omusobya olumu ne banyiigira maama naye nga taata yabadde omusobya so engeri ennungi y'okukuuma abaana bano ebintu bino ne batabiraba kubanga n'okwetagisa biba tebyetagisa ekyo no kinjala okwebaliza kyenjala okwebaliza naye obugumiikiriza obwo bwe njala okusembyayo oli abujjawa n'agamba nti kaninde nga tuzze mu kisenge kuba nakugambye oli bamunyiriza mu ffumbiro era ne baleppukira mu ffumbiro baba balaba TV ne baleppukira ku TV baba mu lujja obugumiikiriza obwo bwogamba nno kankirinzeeko olina okukirinza olina okirinza kubanga era oba olina okumugamba ng'abaana tebawulira olwagamba nti bannange oli muzira naye nze obwo bugumiikiriza oba okulinda mu ttumbi nga beebase naye ate olaba nze omwami wange ebiseera ebisinga yaddanga ng'abaana beebase nga beebase abadde nga ddala eti n'abamu bangi bakola bwe batyo n'olowooza tebazuukuka nga n'emmese zigezaako okunoonya we ziyita ziviira olubabu ziviira olubabu ng'abaana babadde beebase naye no waatuukidde n'amisozi olutandikira ekyo neebaza Katonda ate mama wange yakinsigamu kubanga mama wange yaŋŋambanga nkubulire nasinde omuntu abeera mugumiikiriza tewali bufumbo bwa museetwe obufumbo bwonna bulimu ensozi bulimu ebikko naye era neŋŋuma amiina njagala nga tumaliriza gwogenda okuba n'okutusabira eri abali eyo ng'agamba bannange ebyo ndoota biroote naye ng'ate mbyegomba obutabanguko obuva ku bazadde ne bugenda ku baana bukosezza abaana ne basoma bubi ne baba balwadde ne bafuna stress ez'obuto naye nga zivudde oluusi ku bazadde ate era n'okwebaza Katonda olw'abaami abatonotono abaliyo nga basobola okubeera obuvunaanyizibwa eri bakyala baabwe eri abaana baabwe okutwaliza wamu eri amaka gaabwe abo nabo twebaze Katonda kubanga tukkiriza nti gye bali bannange ebintu bibadde kimu bibiri bye mbadde njagala ku mami yengeri gye yasobola okuba n'omwami n'abaana abaana ne batuuka okugamba nti nze saalabako nga maama ne taata baneneŋŋana so ng'ate obutakkanya baabufunanga ekyo nzikiriza nti asize ekifaananyi kyakyo n'ekirala ekyokukkiriza nti bannange bataata gye bali abakyasobola okukola obuvunaanyizibwa bwabwe newankubadde tuwulira abatabukoze ne tuleme kuyimba abo bokka n'abalabise nga babukoze nabo tuboogere ensikirize nti abalungi gye bali n'ababi gye bali kati tuleme kutambula nga tulina abaana bakuze nga bakyaye obufumbo bwe ntunuulira olwaleero Jessica oba abaana ab'obuwala ab'okuzizza balina ekifaananyi ekirungi ku maka olw'eyo gye basibuka abalala abakuze nga bagakyaye bavuddeko ekyo kye bakuze balaba so nebaza Katonda nti akyaleesa abantu ng'omwami wo okusobola okuba nga balaga ekifaananyi ekyo ate no bwe mazukira Jessica alina ne taata we omuto gwe yayogerako era ne taata we abaddewo bali mu kitundu kyekimu ye abeera awo nga ku progressive awo ebweyogerere bamuyita Sebabi John kagamba nti newankubadde wasanga nga taata oyo era ng'olaba akola obuvunaanyizibwa bwa ate nno munnange weewuunye abooluganda abo bakwatagana ekibeera ku omu kati nze olaba mubaamu omwami wange olaba nga talina mmotoka omwami oyo atulabirira
n'atugulira emmere, n'atugulira enva, n'atugulira nga bw'onoogamba ebyetaagisa awaka. Noono owange oli bw'aba talina mmotoka ng'ono agirina era naye akola kyekimu. Baagalana. Otusabire. Kitaffe omulungi taata, tukwebaza olw'ekiseera kino Mukama ky'otuwadde okusinkana wamu ng'abooluganda. Tukwebaza Mukama kubanga otuwadde ekirabo eky'obulamu, kubanga otukuumye nga tukyassa. Bangi abaagala okussa naye nga basiza ku byuma, naye Mukama ffe otubalidde olw'ekisa kyo Mukama. Taata nkwebaza olwa famire yange, nkwebaza olw'abaana bange, nkwebaza olw'omwami wange Mukama. Taata ayi Mukama omulungi, nkwegayirira Mukama Katonda wange. Ng'emirimu bwe gisoomooza Mukama, nsaba Katonda wange Mukama, omwami wange omuwa omulimu omulungi kubanga abaddewo ku lwaffe. Nteeka mu mikono gy'abaana bange mu kiseera kino ng'abamu tebali nange, naye gye bali bonna Mukama obawe obugabirizi Mukama. Bawe okubeera nga bakutegeera Mukama Katonda wange. Gabirira ensawo zaabwe kubanga ensimbi zeetaagisa Mukama. Taba bawe okuba nga bategeeragana mu maka gaabwe, nga n'abaana baabwe babasobola okubalabirira n'okubaliisa n'okubasomesa. Ayi Taata omulungi, nkukwasa abaana bange ddala ali mu siniya 4, muwe omukono, muteekeko omukono gwo omukuume, omulabirire, asobole okukola ebibuuzo Mukama nga birungi. N'owa P7 naye mukukwasa, naye akole PLE asobole okumuyita obulungi. Taata omulungi, nkukwasa n'oyo omuto ali mu P4 okubanga asobola okufuna school fees kubanga obulamu bwafuuka buzibu Mukama. Taata neeyongera okukukwasa abo bonna abali mu buzibu obw'enjawulo Mukama, mulimu abafiiriddwa ab'eŋŋanda zaabwe. Taata obasibe ebimyu, mulimu abalwadde ng'abamu bali mu malwaliro, abalala nga tebali mu malwaliro, naye Mukama golola omukono gwo ow'ekisa. Taata obagabirire basobole okubeera obulungi, basobole okuba nga bafa nga Mukama babeera nga basobola okuba nga balamu. Taata nkukwasa omwami ono ankyazizza mu studio ye Mukama, omukulaakulanye Mukama, omuwa obugabirizi, obukuume, omulabirire wamu n'abantu be bonna. Ayi Taata omulungi, nga ngenda okutambula nga nzira eka Mukama onkulembere, beera omuvuzi omulungi, sobole okutuuka eka nga nkyali mulamu. Byonna mbisabye nga mpita mu linnya lyo Kitange. Amiina. Tweyagaliza ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Ayi Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina.